Islamic Media. Mwebali kubeera nti okyawuliza omukutu ogwesigika ogwa 93 mu FM already. Tukwaniriza nate mu kadde kaneeno mu programu womanyire ebintu ebyenjawulo wobuuliza ebibuuzo ebyenjawulo ne tuba nti tukwanukula kibola batwasaawo kaneeno akadde akokubeera nti ebibuuzo biddibwamu senti buli kadde ebibuuzo by'oba obuuzizza tubiddamu bw'obuuza ow'amawulire amabobeeze era bamulifaalinga n'agamba nti muzeeyi wakazi wanajja ekibuuzo bwe kiba kigenda butereevu. Amannya nze muganda wamwe mutabani wamu muzukulu wa Musaakulu Nagwere Amiri. Lunaku Lwakutaano ababadde mu Juma mu mizigiti egy'enjawulo mu kuliko eyo mpozi nammwe abasaaziza basomye khutuba mwenna tubeebaliza ddala nammwe abasigadde mu maka gammwe naye nga kooli ku mukutu gwaffe waneeno ogwa FM nammwe abatugoberera ku mikutu gyaffe emitimbagano gya Kibula Islamic Media mwenna tubeebaliza ddala. Oli wa bbeeyi oli wa ttendo olw'okuba watwesiga. Singa tewatwesiga essaawa eno kati wandigyeko dda rediyo oyo mugamba nze kaneebake naye essaawa eno kyaliko olw'okuba okimanyi nti Dr. Suliat Kabali abaawo nnyo okubeera nti ayanukula ebibuuzo byaffe bye tuba tubuuzizza mu wiiki. Era ku z'omwezi 28 mwezi gwa kuna mwaka 2023 era nyandibeera mu bali eri nti olwokutaano n'olwomukaaga olw'okuba wenyingiridde wano mu studio oli ambuuza n'aŋŋamba nti olunaku olwokutaano tuba nga twasaala Idi Lwakutaano olw'omukaaga tukkirizibwa okusiiba ne ku Sande kati nga leero nze abadde sinazimalayo luusi mbaddemu n'enniyange natandika leero eyalusiibye olunaku lwe lukkirizibwa. Olunaku lwa leero IFM esaalidde ku Islamic University in Uganda era weesaalidde waliwo omusajja mukulu eyambuuziza ekibuuzo yazzeemu kikeerezi nga tumaze okusaala n'assanga imaamu nga ali ku tahiyaatu. Olwamaze okusaala n'ajjayo eraaka ebbiri waliwo omusiraamu eyasse eswalaye yamugambye eswalaye onfu saalira ddala dhuhuri. Omusiraamu n'amuwakanya era olumuwakanyizza yagambye dokita ajja tulamula. Amugamba dokita wanaatulamulira ate essaawa eno Allah yanaatulamula naye tujja buuza dokita esswala ya jjuma nze bwemba misinze ejjuma khutuba ate nemisinga esswala eraaka ebbiri nkikola ntya nga nsanze imaamu ali ku tahiyaatu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muganda wange mwannyinaze ali eyo yonna ampuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atujje ku Lwakutaano oluwedde n'atuusa ku Lwakutaano luno. Kuba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyekimu ku biseera byatusomesa nga opportunities Allah subhanahu wa ta'ala zaatuleetera mu bulamu bwaffe. Kyokuva ku Jjuma okutuuka ku Jjuma Allah akunaalizaako oba akuggyako ebibi
ebibadde awo mu makkati. Kale tumwebaza Allah okubeera nti atuusiza ku lunaku luno. Tumwebaza olw'ebyengeri ebingi ennyo byatuwa, era tumwebaza mu buli ngeri yonna. Tusaba Allah ayongere okubeera ng'atuwa ebyengera bye. Nja kusooka kukukorekitinga ku date. Yes, sir, doctor. Naye ng'ate kyangu nnyo, simanyi lwaki okitabudde. Nze nkakasa nti nze naawe twasaala Yidi ku Lwakutaano. Yes, sir, doctor. Yes, sir. Lwe lwali ejjuma esooka, ate olwaleero Lwakutaano. Ezo ziba nnaku mmeka? Ziba nnaku musanvu. 8. From Friday to Friday ezo nnaku 8. Friday to Friday? Zibeera nnaku 8 ssebo. Doctor, Friday to Friday mmanyi ziba mmeka? Doctor ani mu kirasi. Omanyi mathematics? Yes, sir. Lyerimu ku ssomo erisinga okutawaanya bannayuganda. Era bajja ne bakola ki? No. Ne beesanga nga kantu katono nnyo bakatabudde. Right? Yes. Olwokutaano bwe lutuuka. Bw'oba olubaze. Bwe mama liddeko ku Lwokutaano lwennyini. Anti Olwokutaano lwe tugamba nti lwe twasaala ejjuma. Okutuuka ku Lwokuna zibeera nnaku 7. Yes. Right? Okuva ku Lwokutaano. Yes, sir. N'okubalira kutuuka ku Lwokuna ezo nnaku 7. No. Oyongerako Olwokutaano ebeera 8. Yes. Right? Yes, sir. Twasaala Lwakutaano. Olwaleero Lwakutaano. Kigeze ennaku z'omwezi zibadde 8. Tuyingidde Lwamukaaga. Olwaleero ennaku z'omwezi tuli mu 9. Ekyo njagala nkinnyonnyole bulungi abawuliriza bakitegeere oba kuliko okubalako ennaku enjeru. Okay. Ennaku enjeru ng'omuntu tasaana kubeera ng'azikola ki? Azisubwa okuzisiiba naddala zino ezaaki ez'oluvannyuma lwa Ramadan. Yes. Buli muntu ateekwa okubeera ng'akikola ki? Akitegeera. Kati enkya bwe lubeera nti Lwamukaaga zijja kuba ennaku z'omwezi 9 Ramadan. Shawwal, sorry. Yes. Shawwal. Ku Sunday 10. Okay. Right? Yes. Ku Monday 11. Tugenda ffenna? Yes, sir. Kiba kitegeeza nti ennaku enjeru zitandika Lwakusatu. Lutakiikiriza. Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano. Zigenda kubeera ki? Nnaku njeru. Kati ate ekyo kati bw'obanga omaze okukimatira kintwala ku kibuuzo kye mubadde mwebuuza ababadde mu kusoosotola amawulire ne nojja n'obayingiramu abasiraamu obadde oyagala bagoba mu basiraamu olwokuba babasaba abakyala tugamba ya Rabbi kati kintwalayo ekigamba nti Olwokutaano baba babuuziza Lwamukaaga kubanga Yidi twagisaala Lwakumeka? Lwakutaano. Naye amasala gatandikira ddala ku Lwakutaano Lwamukaaga. Olw'Essande simanyi gye baakijje. Bondoza babaze weekend. Olw'Essande simanyi gye baakoze ki? Gye baalujje. Olwokutaano waliwo balujje? Olw'Omukaaga? Yes. Okay. Olwokutaano n'Olwomukaaga. Yes, sir, doctor. Nnaku abamanyi baffe ze bazze nga baawukanamu nnyo. Ng'era kigambibwa nti tezikola ki? Tezisiibibwa. Olwokutaano lwe lusooka. Yes. Kiviira ddala ku hadithi ya Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Egaana okusiiba Olwokutaano lwokka. Nabbi n'agamba nti bw'onooba onoosiiba Olwokutaano, you either
osiiba olunaku olusooka olusooka olwokutaano luba lwakumeka lwakuna n'osiiba olwokuna n'osiiba n'olwokumeka n'olwokutaano oba si ekyo n'osiiba olwokutaano n'olwomukaaga oluddirira mpulira hadithi ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam eri mu sahihi Muslim ne Bukhari. Kati awo wetusookera ekibuuzo nti tusiiba olwokutaano olwomukaaga oba nedda. Eyo hadisi eba emaze okuddamu ng'ekuwadde ki ansa ng'egamba nti bw'onooba onoosiiba bw'oba olinayo ekinaakusiibisa olunaku olwokutaano beera sure kyosiibye olwokuna osiibireko n'olwokutaano. Bw'oba tosiibye lwakuna manya nti ojja kusiiba olwokutaano osiibye n'olwomukaaga ng'ekigendererwamu kiki butateekaawo lwakutaano olwokutaano olunaku lukulu nnyo mu busiraamu ye era eyo yo ebeera yidi ya buli wiiki y'ensonga lwaki era bwe twasaala yidi ku lwokutaano amasala gaaliwo nejjuma tugisaale oba nedda era twabinnyonnyola ne tubeera nga twatuuka we twatuuka. Ekyewukanya abamanyaawo kubanga yidi bbiri ziba zikoze eki zisisinkanye yidi ey'ejjuma ne yidi eya fitiri ey'omwezi gwa Ramadaan. Kati awo bikwataganye oba eya Adha nakyo kisobola okubeera nga ekwatagana n'olunaku olwokutaano. Kati eno hadith yo etuwa guidance negamba nti tosiiba lwakutaano lwokka. Olwokutaano lwokka tolukola ki tolusiiba wabula siiba olwokutaano n'olwomukaaga oba siiba olwokuna n'olwokutaano. Kati ba ulama era bajja ne banoonya hadisi ennyingi zigaana okusiiba olunaku olwokumeka ate olwomukaaga nolwekyo tulukola ki nti tetulusiiba. Kati sittati twasala lwakutaano olwa Idil Fitr. Abajungute baffe bo bamanyiddwa kyolumala fitiri Idil Fitr otandikirawo era olwokuna bamazeeyo ennaku zaabwe mukaaga kuba batandika lwa mukaaga Sande, Mande, Lwakubiri, Lwakusatu, Lwakuna naku mukaaga ne guggwayo. Olwaleero tebasiibye ennaku zaabwe omukaaga bazikola ki kuba bo bakwatayira ku mazhebu ago agagamba nti oyina kwegamba ennaku omukaaga guno oyina gusiibirawo immediately after Idil Fitr. So nga eriyo era abamanyi abalala bonna nga basinziira mu hadisi za Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Abatunuulira hadisi egamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti noki thumma atba'ahu bisittin min Shawwal, n'agoberezaako ennaku mukaaga ezaki eza Shawwal. Kitegeeza nti mwezi gwa Shawwal mwonna oyinza okubalamu ennaku mukaaga noga nti omukaaga gwensi ngusiibye. Era eriyo abasiiba olwokuna n'olwemmande lwakuna mmande oluusi n'ayongerako n'ennaku enjeru ng'amazeeyo omukaaga gwe. Nakyo kiryoke nakyo ati kati nkutemera. Doctor. Abasooka bagamba nti mukaaga gusiibe ki mufululizo
nga bw'omala bw'oti Idi olumala Idi tandikirawo ogende maaso. Okay. Era abo batandika Lwakutaano manya Lwamukaaga. Okay. Olunaku olwajjo baamaliriza. Olunaku olwajjo bakoze eki? Baamaliriza ennaku zaabwe. Okay. Abo. Yes sir. Nkakasa. Yes sir, doctor. Bwe muyingira muzeeyi Kaluba. Alright? Yes. N'abali mu myaka gye. Muzeeyi wa kazi naye oyo. Abali mu myaka gye. Haji Idris Patrick. Abo bonna baasiibye ennaku zaabwe bazikoze eki? Bazimazeeyo. Toyina wootandikira. Nga nti ggwe bye wasiibye ate si biki? Si bituufu. Okay. Kati abookubiri bo ne bagamba nti Omukaaga kituufu okyasobola okusiiba ennaku 6 gwokka mu mwezi gwonna ogwaki? Ogwa Shawwal. Bali bo bagamba nti 6 ogusandikirwako gw'osiiba. Kati bano bagamba nti 6 mu mwezi ogwaki? Ogwa Shawwal. Beebo benkugambye abasobola okulondamu olwokuna naki n'olw'emmande. Yes sir, doctor. Kuba ozisiiba emirundi 3 ennaku 6 ziba zikoze eki? Ziweddeyo. Okiraba? Yes sir, doctor. Kati abo bo baba badduse nekino ekigamba nti olw'omukaaga lusiibibwa oba telusiibibwa. Kuba yasiiba mmande na Lwakuna. Ng'aniyiridde okusiiba mmande olwo olwokuna nga sunna n'okusiibira mu sittati. Abo nabo gye bali. Yes sir. Kati niwomenyo bali abagamba nti sunna yonna okusiiba okwaki? Okwa sunna kwonna kasita kutuuka ku Lwokutaano n'olw'omukaaga ezo tezisiibibwa mu Busiraamu. Abo bwe batyo bwe bakitwala nti ezo tezikola ki? Tezisiibibwa. Wezibanga ziri mu sunna. N'olwekyo olina kulinda zimala okuvaawo otandike ku Sande, Mande, Lwakubiri n'okugenda maaso. Olwokutaano n'olwomukaaga bbe. Okay. Bonna gye bali mu bamanyi baffe baayawukana. Wano ewaffe e Uganda. Yes sir, doctor. Baseeka abamu kye baava bagamba nti bannange kino kyo tukikutuddewo olw'okumeka? Olw'okutaano n'olw'omukaaga tezisiibibwa mu nnaku eza sunna. Era tetukyayagala kuddayo kubuuza masala ago. Wana Uganda. Uganda we bali. Abaakikola bwe batyo. Okay. Naye ekibuuzo kyebuuzibwa nti bannange mwe mulowooza nti okuva Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ebbanga lye yamalawo ennaku zino eza sunna tezaatuukako ku Lwamukaaga oba Lwakutaano? Kati nkubalidde ennaku enjeru olumu ku zo lugenda kubeera ku Lwakutaano nga nnaku njeru. Okiraba? Yes sir. Yawma Arafa eyinza okutuuka ku Lwomukaaga oba Olwokutaano. Tukola tutya? Bo bano baagamba nti tezisiibibwa. Era be bagamba nti ekyo kirina haraamu okusiiba olunaku olwo, naye nga si kituufu. Okay. Alright? Yes sir, doctor. Singa kyali baulama bonna abaasooka kuba agamasala gatandikira ddala ku mulembe gw'abaswahaba be baawukana ne batandika okubeera nti kino nedda buli omu naki ne hadiisi ze zaakola ki ze yeesembesa. Kati bali abaasookawo singa baagamba bugambi nti tukikutuddewo ne bano abagamba kati essaawa eno nti tukutuddewo kino tekikolwa bandisanze baabikutulawo dda nabo tebandifunye ekyansi kugamba nti ate kino naffe tukisazeewo bwe tuti. N'olwekyo tukireka mu ddiini nga bwe kikola ki
nga bwe kitambula. Gwawulidde nti seekawo akusomedde tetusiba Lwakutano nga kyomatidde ekyo kyoba ogenda nakyo. Gwe basomedde nti olw'omukaaga lusiibwe nakikkiriza naawe genda n'ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala si mukodo wa mpeera agenda kubeera ng'atuwa buli omu empeera ezo. Naye aga masala baulama abakadde okuviira ddala nga bwe ngambye nti bitandikira ddala ku mulembe gw'abasahaba. Omumanyi gwe bayita Ibn Taymiyyah rahimahullah yatuuka n'okukola ki n'okuwandiika akatabo ke oba ekitabo kye n'akiyita Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Raf'ul Malam anil a'immati al-a'lam. Ekyo tojja bimanya mangu kujjako ng'osasudde fees nze nembikutegeeza. Badde ndowooza fitiri ndengenda kutumewa imaamu Kadabi ye imaamu wange. Raf'ul Malam okujjawo okunenya kw'abanenyi anil a'immatil a'lam ku bamanyi oba ku baimaamu baffe abamanyiddwa ennyo abana. Obamanyi oba gwe molino wange ne Sekaluba ate Kaluba ne Kaluba ffenna tetuliimu. Waliwo baimaamu abana abamanyikiddwa. Tugamba nti bana tugamba Abu Hanifa, netugamba Maliki, netugamba Shafi'i, netugamba ne Ahmad ibn Hanbal. Eyo yonna abo be baayawukana mu mazihibu ag'enjawulo. Kati Imaamu Ibn Taymiyyah awandiika ekitabo kye nga nnyonnyola buli omu wa we yasinziira. Era bano abamanyi bo ne batuuka n'okugamba nti bannange ffe tetwawukanangako kugamba nti tuva ku hadisi za Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bw'osanga hadisi nga yentuufu kyoba ogenda nayo. Kati ebyo byonna Ibn Taymiyyah yabikola ki? Yabikuŋŋaanya mu kitabo ekyo. Naye agamu ku masala ge yayogerako ge gaaga okusiiba Olwokutaano oba Olwomukaaga. Kyeyavaamu nakyo nga kye kisinga obutuufu yagamba nti ekyali kigaanibwa mu hadisi kwe kuteekawo olunaku olwo n'oluteekawo specifically nze luno olunaku ngenda lukola ki kulusiibanga. Olwokutaano nga bwe nkugambye nti ebeera Idi era Rasuulu sallallahu alaihi wasallam yalunnyonnyola obukulu bwalwo. Kwe kwakolebwa Adamu, ekiyama kigenda kubeerawo ku lunaku Lwakutaano. Kugamba najja nga atunnyonnyola obulungi obululimu. Oli ayinza okuga nti maama ekiyama kiyinza okutuuka nga sisiibye kansiibe nga ku Lwokutaano. Ekyo kyagaanibwa. Okuggyayo Olwomukaaga nti lwero lwensiiba ekyo kyagaanibwa. Naye kyali kigaanibwa si kugamba nti kola ki nga lutuuse mu nnaku zino eza sunna. Bwe nga lutuuse mu nnaku zino eza sunna okkirizibwa okubeera ng'olusiiba. Naye nga bwe ŋŋambye kyaga masala makadde nnyo mu bitabo bya fiqh. Bw'osanga seekawo n'akusomera nga yoseeka gwe weesiga bw'aba nga ayogedde nga tolinaayo kiki kirala kyonna kyokola ki kyotwala. Nze nkugamba genda ne seekawo. Era toddaawo okutawaanya bantu. Naye bw'osanga nga nze nsiibye Olwokutaano toyina buyinza bugamba tokkirizibwa kusiiba. Nange nyina seeko wange gwe neekutteko weekwate kuwo nange neekwate ku wange. Allah yekka yagenda okutusasula.
naye nga amasala otugambye nti makadde nnyo nnyo ddala. Allah si mapya yesebo nti gatandikidde wano Uganda nedda. Okay. Tewaliiwo masala gatandikira Uganda. Era singa gaali gakutandikira wano Uganda twandibadde twogera ku birala nnyo ng'ebino ku bino ebikadde nga babikutula wodda niyo obusiraamu si bwe bufaanana. Obusiraamu buli flexible nnyo, buli muntu okyasobola okuvaayo n'ennyinyonnyola eyiyo era n'ogyekwatako ggwe nga ggwe n'ogenda neeyo. Ku mukutu ogw'esika ogwakyenda musana kutuziba Ayo FM radio naawe ali mutugoberera ku Kibula Islamic Media tukwebaliza ddala. Wapa omusajja mukulu yampa salaamu nga tunattera oyingira mu Idi ndowooza lwali Lwakubiri Seeka Allah beerawo nga mu kakungu oyagala omwogere Seeka Rahmat ye Rahmat naam Seeka Rahmat yagamba nti dokita mundabire nnyo mwagala nnyo kulwa Allah. Allahu akbar. Seeka Allah naye amwagale amiin era amuwa ebirungi era ngamba mbaako nnyo naye sometimes ffe tetukuba busimu era agamba pulogulaamu agibaako nnyo. Dokita nsaala ntya ejjuma we mba ngisubiddwa nga nsanze imaamu ali ku tahiyatu. Yes sir dokita omusaamu kyeyambuuziza ekyo. Yakikubuuziza wabula bamaze mwonoonera swala bamwonoonedde swala ye. bannange ekikulu tuleme kwanguwa nnyo. Tuleme kola ki? Kwanguwa nnyo kusalawo mu bintu ebifaanaganako ng'ebyo. Nga kino ekyokusiiba osange yasiibye olwokutaano n'olwomukaaga oba kati ng'olwaleero olwokutaano babaddewo abadde basiibye nga nange mwendi olwaleero mbadde nsiibye leero waliwo betuluuse apo era nenkya ngenda kusiiba insha allahu taala nako omukaaga ogwange gukole ki guggweyo wagwa ononkolera Idi eyo oluvannyuma lw'osita kisimanyi tugenda kujja ate mujjewa anti gwe yasiibye ate ffe twasiibye mwe mukolera eyasiibye bati tulowooza tujja tukujja tusanyukire wamu. Sisanyuka nabatasiibye nange nja tandika ezange. Bw'osanga omuntu eyasiibye olwokutaano bw'osanga omuntu eyasiibye olwomukaaga tomala gagira nti gwe ebyo wasiibye tibiriyo. Tuleme kwanguyiriza bwe tutyo kuta ibada ya buli masala gonna agayawukanibwamu okuva edda nedda ne gabeera nga gajja ku mmeeza tumanye nti waliwo abagenda ne gurupu eno n'abagenda ne gurupu eri era tetulina we tugambira nti ate bano batuufu buli yenna gw'oligo bw'aba nga akutte amadhehebu g'akutte nga gonna bakutte ku hadisi za Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kibeera kituufu kubanga singa Rasul sallallahu alaihi wasallam yavaayo kuba nkakasa mu myaka 23 gye yamala nga atutuusaako obubaka olunaku olw'omukaaga lwatuukibwako olunaku lwa Arafa mwegyo emyaka olunaku olw'omukaaga oba olwokutaano lwatuuka mu nnaku enjeru okiraba zaatukubiriza okubeera nga tuzikola ki tuzisiiba kati nga wano bwe tubaze olwaleero ti olwokutaano tujja kubeera mu nnaku nki njeru kati awo tolina woosinziira agamba nti kuta lunaku kubanga Rasul sallallahu alaihi wasallam singa kyali kikola ki kituuka mu kubeera nti zifa yandibadde akinnyonnyola nti luno temulukwata obutakinnyonnyola bwe
kwandibadde kubeera nti alina obubaka bw'atatutuusizaako ng'ate ekyo tekiyinza kubeera kituufu mu maaso gaani ga Allah ku mubaka we. N'olwekyo tulekere awo amangu ennyo okutta ibaada z'abantu okuggyako nga waliwo daliiru oba hadisi gye weekwatako aya gye weekwatako ng'eri very very clear. Ate n'omuntu ogimusomere nze kyenje kagamba eziri kiriya ennyo mwe muli okubeera nti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kiri kyewabadde ogamba nti wabadde oyagala kugoba muntu mu busiraamu ekyo nakyo njagala kukyewaza abantu. Rasul sallallahu alaihi wasallam atugamba nti oli bw'ajja n'agamba nti gundi avudde mu busiraamu ng'ate ye tabuvuddeemu oyo gwakigamba kitegeeza kiddira ono akyogedde zaba abuvuddemu ate gwe kiddira Allah okusinziira ku hadisi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ng'ate eri very clear. Okay. N'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kati bwe tusanga omuntu nga asadde ngoyo bwe yazze asanze imaamu ali ku tahiyaatu kitegeeza tiyamukusanze ng'asoma khutuba ng'ate rakabbiri batugamba nti zakola ki zibalibwa ez'ejjuma zafuuka bbiri kubanga waliwo khutuba eno. Right? Yes sir, doctor. Khutuba egira rakabbiri neziri rakabbiri nekikola erakameka lakanya ezadhuhuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwe. Yes sir. Waliwo basahaba abajjanga oluvannyuma lwaki lwa khutuba oba oli najjanga khutuba esooka ekoze eki ewedde naye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyakola ki tiyabagaanako nti nedda ekyo kyemukoze si kiki kituufu. Okay. Hadithi eriwo eri kiriya era Rasul sallallahu alaihi wasallam gye yatusomesa ku swala yagamba nti temuddukanga nga mugenda eri esswala. Waliwo omuntu awulira nga kadikaama kiswala ng'ali bweru n'ateekako emisinde asobole okukola ki okusanga oyo agambye kadikaama kiswala. tumwanguyirize mudduka eri esswala. Waliwo oli awulira nga swala ya lwatu n'awulira nga basoma n'essuula walallalin amanya nti amin ayina okuwulira nga imaamu akola ki atandika qul huwa allahu ahad. Yes. Akyali bweru waki wa masjid naye n'ateekako embiro asobole okusanga imaamu nga tanaba genda kuki kuruko. Ekyo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakitugaana. Tetukola ki tetudduka wabula tutambule biwaqaar mpola mpola. Yes sir. Mu kitiibwa kyawe kweganga bw'obadde otambula n'agamba nti ekyo kye musanzeeko kuswala ekyo kye muba musaala ekibayiseeko mubeere nga mukijjuliriza. Okitegeera? Yes sir. Hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekwatagana n'esswala ebiba bituyiseeko n'ebiba byetusanze. Kati ono omusiraamu yazze khutuba ng'ewedde era kebbiri okusoma nga kuwedde ali imaamu ali ku tahiyaatu yaki swala ki ya juma imaamu asala juma nange nenzija nemwegattako ku eyo tahiyaatu mba mwegattiddeko kuki muswala ku juma
alright yes mbe mwegatiddeko ku jjuma n'olwekyo bwe mba nga nsitusa okujjuliriza ndeetayo laaka zange 2 za jjuma nze ne mbeera nga nfunye ejjuma eyange bwe nsanga nga imaamu atodde salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah ne bwe musanga kasaga nti salaamu alaikum warahmatullah ku mulundi ogusooka oyo nsanze amaze era awo mba nyina kusaala dhuhuri amusima sisaala ki juma kati wali ekiriwo yes kyate zino 2 eza khutuba zakuyiseeko ne zino osanze amaze okusoma byonna byasomye ye mbadde naye ngenza musangiriza ng'ejjuma tannabagikola ki tannabagivaamu kati nno bwe mweyungako mba neeyunze ku jjuma mba neeyunze ku jjuma si kirala n'olwekyo bwe nsituka n'ensaala eraaka zange 2 mba sirina nsobi gyenkozeewo naye eraga bwe nkugambye bannafiqihi abasomi baffe abawalimu baffe buli kintu era bajja bagenda bakitunulamu oli nakitunulira mu ngeri ndala nti nedda onazize nga eraaka 2 zino eza khutuba ziwedde naye buli omu ajja n'agira nti waliyo era abaga nti awo bw'atwalako awasaala zuhuri naye nze nkugamba nti oba omweyungiddeko ku jjuma n'olwekyo oba ojjuliriza jjumaayo tojjuliriza dhuhuri owa dhuhuri y'oyo asanze nga imaamu amaze okutoola salaamu wallahu a'lam wabarakallahu fikum obudde bubwo buddukira ddala supiidi ya iriiri obadde onoonya ebyuma byewandikozeseza mu makaago mu faamu yo fe ab'Embale Valley Farm Machinery tukuleetedde ebyuma byewandikozeseza mu makaago mu faamu otandikawo bizinesi yo entonotono gamba ebyuma nga omuli obukola popokoni obwamanda n'amasanyalazi ne tubeera n'ebyuma ebisya kasooli maize bran n'ebisala essubi eryente tusange mu kibuga eky'Embale wano ku industrial area ku roundabout egenda ku Lufula Bugwere Road. Tusange ku namba y'essimu 0754399350. Ekibuuzo kinagadde okubuuza dokita oli yabadde yali concern n'angamba nti lwaki abantu bayitiriza baba bangi nnyo okuziika omuntu aba afudde ate ne bataba bangi mu kulambula ne bateetanira mu kulambula omuntu omulwadde. Yali konsaaniye nti yayina muganda we nga mulwadde nga yeetaaga siringisi milioni 3 bamujjanjabe. Tebasobola zifuna, baakuba omulanga ne bazinoonya naye ne zitafunika. Allah n'amugerera n'afa. Olwafa abantu bangi bajja mu kuziika naye mu kutuuka mu kuziika basaba ssente ne bakola fundraising olwokuba omugenzi we yafiira yayina mwana omu, buli omu yagala agenda kuyamba mwana ne bakuŋŋaanya ne ssente zisuuka milioni 3 kati omugenzi yagenda okufa nga ayagala milioni 3 bamujjanjaba. Ye konsani we yaviira nagamba lwaki abantu beetanira nnyo okuziika ne bateetanira kulambula mulwadde oba kuyamba omuntu omulwadde. Ekibuuza nga kizze eno ku sayidi y'eddiini y'Obusiraamu nti baseeka temunaasomesa bantu
bukulu okulambula omulwadde oba empeera ennene eri mu kuziika kyova abantu tebaagala kulambula mulwadde nali konsaaniye kyenjagadde obeere nti okiddamuko oba oliawo kati konsaaniye zenjiddemu nkya Ameri naawe oli seeka lwaki waliwo omuwandiiso omu yesewo gira okole ki okole byokola nga weekolerera kubanga abantu okumanya beewuunyisa oli ajja kulemererwa okujja okukulambula mu bulwadde naye bw'onoofa ajja kutambula miles and miles ajja akuziike obanga nyigiza nakani bulungi kugamba abantu bwe tutuuka okubeera nti kugenda kulaba mulwadde kugenda kumukola oba kukukolerayo kintu kantu keweetaaga oba tukeetaaga oli okulaba nti kino kyandibadde kirungi tukikole abantu tebabyettanira naye bwe bagamba nti kuziika wano tuyinza n'okuva Embaale nga tugenda Kabale nti tugenda kuziika kituufu ekyo simanyi lwaki kibeera bwe kityo naye omwana Adamu bwatyo ye bwaki bwe yakolebwa asobola okutambula miles and miles okugenda okubeera nga abeerawo mu kuziika munne naye nga wano mu bulamu abadde alina byeyeetaaga ebyo byalema okubeera nga babimutuusaako kiva mu kubeera nti baseeka tebasomesezza nsuubira baseeka basomesezza obulungi bw'okulambula omulwadde baseeka basomesezza obulungi bw'okuyambagana byonna byonna babisomesezza ne basomesa obulungi obuli mu kuziika omuntu naye abantu bo bayanguyirwa si wano wokka si wa wonna nsi yonna banguyirwa nnyo okugenda okuziika lwa nsonga ndowooza okufa kutiisa bwe nva wano olwaleero Ameri nenva wano neŋŋenda ekiro kino nenfa kumakya okukubiikira nti Dr. Kabali afudde kanjogereko Dr. Kabali Dr. Kabali nti akoze eki afudde akubikira yinza n'omuyita omulalu naye gwe oli mulalu kiki nga ekimukuyisa omulalu omuntu gwe nabadde naye mu studio nga talina kimuluma kati oŋŋambe nti afudde okiraba kati okwekanga okwo ndowooza kwekusukuma abantu okubeera ddala nga bakolera ddala nti gundi afudde kaŋŋende nziike naye wano gundi alwadde njagenda ngenda okulaba nga bamubikira nti gundi amaze okufa kyensuubira nti kyekikola ki kyekireetawo enjawulo otherwise byonna byonna bisomesebwa okuyamba omuntu ali mu bwetaavu tubisomesezza okuyamba omulwadde tumusomesezza okulambula omulwadde tubisomesezza n'ebirala byonna naye omuntu yeesalirawo era ogenda okwesanga nga bangi bagenze kolaki kuziika kati bwe batuuka mu kuziika okirabe miliyoni 3 ono ze babadde baagala ng'akyali mulamu ate wali bazisonda nga tewaliiwo naki na buzibu bwonna bangi nnyo kibatuuseeko waliwo wano omuvubuka gwe mwali mwogerera ennyo eyafa esimanyi yali munnabyamizannyo biki yagenda n'abeera mu maini awo nga basaba busente bamujjanjabe obusente bwagaana naye nagenda okuwulira nti bwe yafa keesi gye baamugulira yali ya miliyoni 2 gye bagenda omuziikamu
ninga ate zigizi yabadde ayagala omujjanja teziwera zaali teziwera ebyo byo simanyi bwe tunakikola naye nga bwe kityo bwe kiri omwana Adamu ayanguyirwa nnyo okugenda okuziika okusinga okuyamba akyali omulamu muntu kikola kya muntu era simanyi bwe nnyinza kugamba nti tujja kukijjawo kyensonga kinatandise n'oli omuwandiisi eyagamba nti bajja kulemererwa okubeera nga bakutuusaako akantu akatono naye banaakulibika abantu bajja kutambula miles and miles bajje bakuziike kyekiri kyengambye nti kyangu nnyo okuva wano nti tugenda Kabaale tugenda tuziike naye gamba nti tugenda Kabaale kulambula mulwadde era wano ogenda okuziika ofuna baasi namba naye okugenda nti kugenda kulaba mulwadde ne kamunye ekulema okujjuza n'akwerekerako oluusi ng'oli omu babiri kale ebyo Allah yamanyi bwe yabikola ku mukutu ogw'essiika ogwa 93 Kizimu FM radio twettanire nnyo okubeera nti tuyamba bannaffe n'okubalambuula nga balwadde n'abantu bafunye ebizibu. Dokita Seeka wange yansomesa nti bw'oyamba ofuna naawe abakuyamba ate nti bw'ogenda n'oziika nti liba bbanja naawe ofuna abakuziika. Kati simanyi abantu baziikolokona baagala nabo babaziike oba naawe otuwadde endowooza yo ku 0759933931 oba 0773972099 bannamukisanga basatu oba bana. Oba olinayo ekibuuzo kiweereze naawe ali ku Kibrazamic Media, oba olina ekibuuzo kyo kiweereze awo mu komenti, tujja beera nti tukiraba tukisoma. Bwenkukutte oyinza okudda wangi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taata mnigolo okuweereza ndodokita. Kale Mr. Jackson. Oyo Jackson koma airport. Naam. Ukwami mwebale programu. Yes sir. Kibeera kirungi n'oyamba omuntu ng'akyali mulamu. Ye kunsi wadde nga tanaba kufa mu budde yabatukiriza okusiima kwe. Naye kakati oyamba omuntu ng'amaze okufa terimu ekigyakusiima mulwako wadde kale tamanyi okuba oyambe omulambo. Kale nti twetaaga oyamba abantu nga bakyali bulamu ate nga baagala obwetaavu. Kituufu. Nyamukono Jackson okoze bubi okunzirukako. Jackson Dokita akyakubuuza. Mbadde nkubuuza nti kati bwe nkusaba nti amabuga gange gampe nga nkyali mulamu ogampa. Ate lwaki? Ngamba nti nyamba. Oba oli kuwa mufu. Oba oli kutwala omuntu amaze okufa. Ate naye agaagala agagesaawo eno nga tanaafa. Wali bwe nfa toleeta. Tweyanzenge mukulu Jackson. Dokita awulidde konsaani era wakubeera nti naye atuusa responsi. Kandabe ggwe wangi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Seka ekibuuzo kuuza oyogedde ku Juma omuntu okujja ng'aduka naye kiri kikyavaana omuntu akedde n'ajja mangu n'otuula bweru okuba n'etandiika naye paka babatuka okuyimirizaawo oswala ng'ate layini zonna oyingiddewo nga layini zonna tezinaba kujjula oyingira swala nagwe ofuna empeera emu n'abo abakedde ne batola ku layini esooka neyokuli
kale ekibuuzo dokita akiwulidde. IFM. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Bakari Sedduge. Tuyanziza. Sembayo wanji. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mbadde mbuuza ennaku enjeru ezo bwe mba njagala zeebalire mba nzibala ntya nze ngaayo kataagadde kubuuza seeka. Kale nze nzimanya ntya kati awo ennyini bwe mba tandikira. Ennaku enjeru Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yazitusomesa. Kiva mu hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu nga tubuulira nga mukwano gwe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ebintu byeyamulamira. Yamulamira okubeera nti mu bye yamulamira mwalimu okubeera nti asiiba ennaku 3 buli mwezi. Ennaku 3 ezo ne tujja ne tuzitegeera bulungi. Zeze ziyitibwa ayyamul bayd, ennaku enjeru. Omwezi mwe gwakira nga bulinga kumpi ki mu budde bwa misana. Zibeera ennaku 13, 14, 15. Buli mwezi ku mbala eyaki Ekiyisiraamu. Yes. Nomanya nti Muharram kati zigenda kubeera ennaku 13, 14, 15 zigenda kubeera bweki. Era kyekiri kye natandikiddeko ku guno omwezi ogwa Shawwal. Tulema ate kuddamu kugamba nti ate zigenda kubeerawo ddi. Nagambye nti okuva ku Lwokutaano okutuuka ku Lwokutaano ezo nnaku 8. Okutuuka ku Sande zijja kubeera 10. Yes. Mande 11, ku Lwokubiri 12. Kati ku Lwokusatu nga 13 nnaku njeru. Ezo 13, 14, 15 ennaku enjeru. Okay. Bwe zinaavaako nga tugenda mu Zulqaada. Kutandika ku ntandikwa tugenda tubala 1, 2, 3, 4. Kasita zibeera nti tutuuse 13, 14, 15 awo we tugendera. Mukulu Sedduke kyagamba nti kitera okujjamu okubuzaabuzibwa. Kitera kuveera kubala ku nnaku za mwezi. Ate era kitera kujjira ku bantu abatatera kuzisiiba oba abatatera kugendera ku nnaku ezo nga bwe zigenda. Naye buli mwezi tumanya nti guyingiddewo olunaku gundi nga tubala ennaku zaffe 12, 13, 14, 15 ng'ezo tuzisiiba. Wallahu a'lam, oyinza obutagwa mu nsobi singa obadde ogenda ogoberera bw'otyo. Okay. N'okutunuulira omwezi. Yes sir. Omwezi ogwo bw'ogutunuulira gugenda gukuweera ddala nti ennaku zeezino. Ennaku zino tulina satellite etubuulirira nawo. Ezo nokuga nti omwezi gugenda kulabika lunaku gundi. Gujja kumalako ogw'olunaku olumu gugenda kumalako eddakiika 5 gubulewo. Ebyo byonna satellite ebikola ki?
ebikuwa byonna tubyeyambisa okay okusobola okumanya ddi omwezi bwe guyingidde kasita guyingira nga tubala ennaku zaffe 12 13 ne 14 ne 15 nga tusiiba okay ezo ndowooza ekyo nkimaze babiri be babadde bakikonyeeko Abubakari ne Mukulu Hassan sajja Wankuba ekyo kitegeerekese nekiraba nti Hassan asobola okweyambisa bw'ojjanga eno yonna wajjuvu oba olina kukola ki kutuula w'osanze ekifo akyali muki akyali mulamu omuntu alina obwetaavu kituufu nnyo tumuyambe naye kyesimanyi kyeŋŋambye nti simanyi kyekiri lwaki abantu bayanguyirwa nnyo ate ekirala okuziika twanguyirwa nnyo nze ne Jackson naawe n'omulala tuyanguyirwa nnyo okugenda okuziika okusinga okugamba nti tuweeyo kola ki okuyamba naye nga kiri kyekyandibadde kiweebwa obuzito kubanga oba oyamba kuwonya bulamu bwa muntu awo wandibadde oweerayo ddala nnyo wandibadde oyambira ddala kinene kubanga oyamba kuwonya bulamu bwa muntu naye wano ng'amaze okufa ne bw'ogenda ne bw'otagenda bajja muziika naye ng'abantu simanyi Barakallahu fikum ndowooza dokita wenyini wetuba tusiibulira awo nyini neebazizza nnyo kaseera kano kubeera nti Allah atukuumye ne tubeera nga tukamalako kantumire abakyala bonna ababaddeyo nga bawuliriza alhamdulillah olwaleero kambatumire bonna oba betwagalidde ebweru nga bakuba amasimu bonna mbatumidde saba Allah abansasulire mu birungi byereere amin na buli muntu yenna abadde ku mukutu mutumidde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh nange nsaba ntumire abaami bonna ababadde ku mukutu guno era nsaba Allah abaweemu empeera tukumira mpeera abatukumire musule bulungi mweraba Islamic media. Obadde onoonya ebyuma byewandikozesezza mu makaago mu faamu yo ffe ab'Embale Valley Farm Machinery tukuleetedde ebyuma byewandikozesezza mu makaago mu faamu otandikawo bizinesi yo entonotono gamba ebyuma nga omuli obukola popokoni obwamanda n'amasanyalazi ne tubeera n'ebyuma ebisya kasooli maize bran n'ebisala essubi eryente tusange mu kibuga eky'Embale wano ku industrial area ku roundabout egenda ku Lufula Bugwere Road tusange ku namba y'essimu 0759 34 9350